So Kayihura alina kusala magezi naye okusinziira ku report eva ewa yali wa ISO kaka agamba nti abo batono oyo abo yabalabako nga abuuliriza ne mu report ye n'alaba bani kati Kayihura alina kutuula ng'asaba Katonda nnyo kitegeeza naye basobola omwoyola by anytime ate sibo kamada zonna zijja kuddibwamu basobola kukwata basiraamu naye tewaliwo musiraamu gubaali baprochuzunze successfully naye nga finally abatta either babeera n'amannya amasiraamu oba babeera basiraamu so si ddiini waliwo omukyala yavaayo n'agamba nze bawange yeekobaana mu poliisi n'abatta ono bawafiina n'agenda awo obujulizi yabuwana Katumba omumanyi Katumba Gerard mumanyi bulungi nange omukyala oyo namulabako era namukwata ngenda omukolako interview nga waliwo abamunoonya aba ISO nga bategedde nti akubidde Katumba olwo Katumba amaze nze njogera naye ngenda kumukwata ku kamera nenkubira waseemwayi waliwo abangala okunzijjako omukyalo naye nkole ntya nange ajjako essimu Amanda omulagire omuteeke we naamusanga leero bajja ne bamupiikinga ne bamutwala ne bamuinterrogating n'ababuulira President n'abifuna n'amuwa omukyala bamuyita Night mu State House amuyambe kaka yamuteeka kyengera. Salamu alaikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali erweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Tulabize nnyo Kayihura muzina ensonga. No, Kayihura bampimininga kuba abantu yakola nabo. Kisoboka okuba nga si yabalagira. Nenga yali akulira poliisi. Omanyi bw'oba okulira ekintu ebintu byonna ne Museveni kyatakoze bakimuteekako kati. Kuba gwe mukulembeze. IGP kyatakoze bakimuteekako. CDF kyatakoze bakimuteekako. Kuba yakola ki? Yaliwo. So Kayihura alina kusala magezi naye okusinziira ku report eva ewa yali wa ISO kaka agamba nti abo batono oyo abo yabalabako nga abuuliriza ne mu report ye n'alaba bani kati Kayihura alina kutuula ng'asaba Katonda nnyo kitegeeza naye basobola omwoyola by anytime ate sibo kamada zonna zijja kuddibwamu basobola kukwata basiraamu naye tewaliwo musiraamu gubaali baprochuzunze successfully naye nga finally abatta either babeera n'amannya amasiraamu oba babeera basiraamu so si ddiini waliwo omukyala yavaayo n'agamba nze bawange yeekobaana mu poliisi n'abatta ono bawafiina n'agenda awo obujulizi yabuwana Katumba omumanyi Katumba Gerard mumanyi bulungi nange omukyala oyo namulabako era namukwata ngenda omukolako interview nga waliwo abamunoonya aba ISO nga bategedde nti akubidde Katumba olwo Katumba amaze nze njogera naye ngenda kumukwata ku kamera nenkubira waseemwayi waliwo abangala okunzijjako omukyalo naye nkole ntya nange ajjako essimu Amanda omulagire omuteeke we naamusanga leero bajja ne bamupiikinga ne bamutwala ne bamuinterrogating n'ababuulira President n'abifuna n'amuwa omukyala bamuyita Night mu State House amuyambe kaka yamuteeka kyengera mu safe house yamutulugunya yamaliriza agenzeeko ate mu buyeekera aye n'akomawo n'awa gavumenti amawulire g'abayeekera President gwe yali naye ate oyo mulala Katumba bw'olimubuuza nga amumanyi erinnya lye ndyerabidde naye nze namukwasa omusajja wa CMI n'amutwala ne bamuinterrogating of course baali mumulaba buli wadda nenkola ki kati waliwo information nyingi ojja kuzuulanga ne kaka bamutadde mu bintu ebimu kati naye ayogera banne ti ebintu byetoloola bwetoloozibwa bwebiki Frank Squad eno kali kalunja ka police kwanda in fact nekirumira nga tebanamutta naye yayogera ku Frank Squad nagamba emivuye giri awo temunaba gitegeera gyali mingi wasookawo Wembley
Jeno Kayanja n'atandika okunoonya abakwata ababbi naye nga abamu abakozesa ate babbi bannaabwe awo watandikira okufuna abasobi n'oyo ayogera ku bana abapya baminanda yali musibe era bamuta ku ndagaano nti ajja babuulire ki obubinja bw'ababbi so binaafuna kyebakola poliisi ate kubagulumiza nabo ne bafuula b'amaanyi nabo ne bakola squad yaabwe egenda okuuma ebibanja jjukira nti bamutira ku ngundi za kibanja nga bamuguza okugenda okukuuma kaakati eyo ye problemu yokka nti poliisi etraininga abantu nebakunya ayi nebeefuulira walabanga emiggo egiva ku kiboko squad nga giva ku CPS ne gisaasaana kayihula ne batimba abantu awo ekatwe abwana nti bano waliwo omusajja wa security yakuuma Nana restaurant teyatugula natuwa amajambi omusajja ne bamusiba bwavaayo ne mu interview nga teyabirimu obwana ne bine bijambi ebyali Masaka waliwo ebijambi ebyali mu Kampala nga baana babawa waliwo group ezakwata nakati weziri waliwo group simanyi kasoro simanyi biki kati abaana abo ne bagamba tebatusasula ne batandika okwefuulira ate poliisi nga bagamba nti poliisi omu yafa bamusa accident balaba abasiba naye nafunako abamu nga bagamba so poliisi bweba ekolagana n'abantu abakyama ate nebawa mangi netabateminga nga bamaze okulaluka ekyo kibafunye mu bano ba Nixon yali makanika wali Kibuye bamuleese musituzi wa Buzito makanika bamuwadde speed ebikolo ne Kayihula akkiriza nti si yamukola ki waliwo yamuli commending amuteeka mweyo gundi flying squad so abo nabo batukesa nabo ne benyigira abakulu ne benyigira mu ttaka walaba Kayanja ettaka lyaliko ebweyogere mu Wakiso ne bakayana yalibba nafunye report endala ng'omukazi ava Kayunga ng'agamba yamugamba alinawo ettaka awo Kalwero bakayanira yamusasula ssente yamuwaako bunusu bwe buti nakati simu zera zikwata nkyamunoonya ku simu ye mugamba omukazi mukadde muyambe so kino gikinagwe ettaka eryo basasula kaawo n'ennala naye omukazi tiyafuna ki bana abayunula tiyafuna ttaka gyekinaggwera ng'abanene bayooleddwa either bajja kivwako bakyesonyiwe kuba kitandikanga amabaati Anita Mongo yaga nti buli muntu yeetikka omusalaba gwe oba gwe weetisa amabaati ow'Ekaramoja gugwo ne Nanduutuwo kyagenda okutuuka nga Museveni agamba buli yagakwatako agazzeeyo sipiika teyagagula n'agazzaayo risiti neebula ge baali batunda $5,000 nga kasanvu bbiri buli baati ate olina gagula awo wokka ate ne geegi nga yeeyo ne lebbo nga yeeyo ayagaana nzijukirako omu yekka kati kitegeze kyakayihula kijamaliza kitutemu abanene bangi okusinziira ku kaka ate kaka omumanyi yali mu iso webattira kaweesa oyo bagamba waliwo mukyala gwebagaana ojjukira gwe balwanira poliisi ne iso nga baganye muta ne wabeerawo information nti waliwo omusuubuzi era ejja okubanja sente ze simanyi mu kikuubo byejja ebintu bingi naye nga byonna hiyase kati investigation empya eteeka okujjayo abantu bajjowani bafune obwenkanya n'abakaweesa jjukira abakaweesa bagamba abo bemukutte si be bafu abakirumira bagamba nti abo bemulina si be baki kati ne basala ogwakirumira omulamuzi n'abagamba bano bebaleeta si be batuufu poliisi yakola bubi investigations kati obuzibu buli ku poliisi kwetereeza mu investigation zaayo waliwo zeekola mu butuufu naye ezo madda ezirimu abanene oluusi etomera ate bakola joint gundi joint investigation bamala ne batuulanga gyati ne bawanyisiganya ki embeera eyo mu budde bwe nti mulimu kawuukumi mu poliisi yamanya n'okumanya nti bajja mutta n'asonga ne mubateeko muziika naye amaze obbira babulikimu amaze okiraba kale wona abantu osinzira okubeera nga otulaba ne Siraje Lubwamu olwaleero tukomye wano tutandikire awo akuume atakumira mpeera kati nange ne mbuuza pulezidenti lwaki olowooza ogamba bakubba miliyoni emu lwaki gwe tewawaaba n'agamba nti awangudde tawaaba kooti terina kyegenda mu naye ayogerako tosobola kugamba nti nakuwangudde ate
nenkugamba nti wanzibye kati mba nnoonya ki ntewali kakati ye kyanoonyamu kiri very clear nti n'abantu be kibanoonyamu olaba primaries zizzeemu n'aba secretary general mwali yapiikinze empapula ekifo ekyo kinene nnyo mu party nti gwe okuuma records zonna kyova olaba abantu nga Mabiki buli wagenda ayagala kya secretary general era ekulu no bakimuwadde UID secretary general kakati omuntu era ffe twali tulonda UID Mabiki tetwamulonda of course yaliwo nga MP naye tetwamulonda kuba president wa party nabinoonya twaliyo abantu nga Lunaana omugenyi omukulu yali minister wa FCX ebiseera ebyo Matembe nagamba bano abantu mwabajja wano twagala twafunye mu district 75 era nakakasa nti ku ground kwetuli kyetwakola DP yali tesobola kikola nga party nditwafuna bameya babiri nga ne mu Kampala tufunye nga DP tefunyeemu netufuna Mugati gwa Bata netufuna n'Aseya Aseya yali omwogezi waffe national SDP nga nze mumyuka akalulu tekali kakugamba nti mutegeeragane twagendanga mu kalulu Munyagwa ye yali w'abavubuka national youth Aseyanga kati meya yali meya we uyukwe kati yava mu party yaffe ya SDP nze nasooka ogirekawo n'akola ki netufuna bameya bakansalars ku district 7 tufuna bakansalars eggwanga lyonna 37 kakati ffe wano nga DP efunye bakansala 10 nga ffe tufunye 9 naye nga twagala kuwa Shifula owaki owa DP owa speaker DP neegaana netusula nga tukuyega nga abasezi tukuyega aba NRM kuba baali 10 n'aba netubagamba mutuweere Shifula ffe mutuwe erinnya tuwani tubaweere owa deputy ne batuwasiimwe ne bakkiriza tuwaki kati DP ejja ku makya ez'okukabukedde ng'egamba naye noonya kalulu naye nga beekanoonyamu balonze dda ebifo nga bwe walabye ak'abavubuka tewaliiwo Messi Nuupu gye yakoze nga mu kalulu k'abavubuka no teyabadde prepared bw'oba ogenda okuluka ekintu kati senga babadde bataddewo LC nga tebazongeddeeyo n'ogwa ku LC entandikwa oba ogisudde toyinza gamba nti oyagala kitebe kiringa wansi toyina mirandira bandi bawangudde awalala ate osooka kuluka kati sooka omanye nti NRM erina ababaka 7 abatavuganyiddwa abatagenda mu kalulu kati abavubuka bano bakukuba egenda kuyongerako abavubuka 4 abo 11 abavubuka nadde ensoma ddoozi ya General Sejjusa yegamba nti abavubuka be basudde be balemeza mu 7 mu ntebe. Are you sure? Yes. General Sejjusa ng'agamba nti ye bw'alaba abeekalakaasa okugamba nti gundi abeerewo bavubuka ejo eriwo kati abavubuka bwe babanga ffe twabeera nga tulina UID nga tugenda mu youth mu Kampala nga no go zone bagenda ne babriefinga engeri y'okukuuma akalulu n'okusula wekagenda okubeera okukubwa naye awamu baatuusenga ssaawa 3 nga baga twamaze dde okulola oba ogenda kusangawo eki abalala nga register tebagifuddeeko girya bayita bantu mannya gaba NRM ne bakola ki abalala bafeeringa kuva wala olina okugaadinga abavubuka kuba Museveni tayagala egi ya mutabani we tayagala egi yange ensonga kyagamba especially dabazzukulu amanyi ye majority bayagala okukola ki era ne bwe yalaba FDC olaba bajamutolo baleeta babalamu aleeta ejeyo kati gwe ate bakuzanyira ku mutwe ne bakuwangula ku bavubuka noga baatubbye nga totaddeewo resistance so NUP yamesinze mu kaluka mu Kampala naddala nze kuba saagenze walala nabadde ntunuulira Kampala tosobola kuba n'abavubuka bangi bwe batyo n'ogamba nti bakuwangudde mu mugongo but embeera eri gye boogera ku togiwadde benefit of doubt kati embeera Bobi Wine yagenda okuvuganyizaamu egenda kuba nyangu okusinga kino simanyi weenabeera kati gomboozezza nti njawulo ki gy'olaba eri
embeera eyaliwo NRM yagigwako kiyifuyifu nga tesuubira nti wajja kubaawo move eyo egirabira ku processions ate 7 procession ng'aziganye jukira twali mu covid nga yalina advantage eyogerera ku radio zonna nga tasasudde essaawa 3 mulinda covid oba n'abagulawo kenda kunaabongerayo 2 mu lumu n'abongera n'abasuubiza akawunga ne kagaana okutuuka bijanjalo ofumbisa ensawo 2 ekijanjalo okwo nze nakalabanga naye fa eggaba yofo gye basembayo okugaba era yatuyambako okugabira abantu yali pasita wange omulungi Kasiriivu wali nga bakaleeta ne bakapimiraawo nga kawunga kalungi nze saali kalyako era baleetanga ka Museveni bagamba mukawooyi Diana Twine yampa kawunga Kadaga yampa kawunga ne batuwa ku ngano ku butto n'omuceere ogunyirira guno nete tetuyinza gamba twakola ki nti twakiikirira abangi baali batini abaafuna omukisa ne batambuza ebigere ne baddayo ewaabwe mu byalo abataafuna Katonda yatuyamba buyambi nti emmere yali ya layisi nga bw'oba muno olukumi ofuna eminwe gya 2 oba 25 emmamba zaayiika awo nga kilo 10 bagala 15 n'ofuna omuliro n'okalira n'oliirako ewiiki n'owona ebijanjalo Katonda tasobola kwerabira bantu be ebbanga lyonna. Then obadde okyangamba akalulu kana kabavubuka kubanga bo bali ku nsonga eno erebadde electoral college wali tugenda mu kabonanga buli mwaka olw'okulonda ensonga laki bagamba nti eimu yaabwe wadde ekyo kyabadde bwe kityo naye eimu yaabwe ey'amaanyi obwa president kyekikulu anti ogenda gizimbira ku ki kubanga jjukira osobola gizimbira okusooka ku LC1 era nayo electoral college naye Museveni akyeteekateeka abakubbeko ambush kuba yayongeddeyo ennaku 18 naye bajja kulonda ayagala kulondera wali nga bakola ekintu ekisuka ku bavubuka amaanyi g'okubba n'okunyaga nga basuka ku bavubuka kati bakusuuza ku LC1 oba tojja kugenda kuba lukiiko ku kyalo nga chairman w'NRM ajja kugamba nti nedda se ayite viso ayite diso ayite giso ayite piso bonna bagweyo kuba tolina ground kuba kati bagenda kugabana mufu waabwe ku bifo by'abavubuka naye nga ekyo kitegeeza nti tubadde tubulamu omuzinzi gutegeeza kwera wamu nga Bobby we yagambye nti bwe yagenda mu kalulu ka by election ku WMP bakola omuzinzi ne bakola UID union ne bajja bonna babedi baani ne tugenda mu by election okuva mu Western ne bawangula ez 5 paka mu Arua kati eno jinja Museveni yaliwo live nga alaba TV 2 nga alaba procession ya Bobby ku candidate wa Nupu yaliwo bisere people power nga banji natunulira ababenga kali awo kalinga katunu kazimba katundu ku tundu nyewunya kyamugwako wetuuka Arua Bobby avoye no nga alina candidate we Obigo agenzo okola ki okuwagira bano ne bamutegeerera bamabike ne banne bamukaako ono yasobola tuyisaawo indeed yabayisaawo ate n'abeefuulira oluvannyuma era akalulu ako bwe kaggwa Bobby Wine yawona okufa Museveni yajjawo by election ezaasigalawo Museveni atya akalulu ekimwongezaayo LCs 6 cent atya bano babadda yawo obugaali bakyasobola okuzindako entoliba majority agala basigale nga bakola ki eno babba abantu eno babba bastampu naye nga bali kuki ku mulamwa majority abayetaaga nnyo bano basente lwaki akakalulu baketaaga nnyo amanyi grassroots ke kalulu bwe twogera ku bino ebyawaggulu tusookera wansi wali kyovola bano bakadaaga bano baani bonna bagenze ne beesimbawo wansi okwambuka amadaala togali nnyanga ova mu bire opposition yadde inakola ki okusobola kubanga tugamba nti opposition erina bavubuka bati abavubuka ate nga be bangi bakulaga nti balonze NRM yabadde inakola ekyokukuuma akalulu kaayo akalulu ka electoral college omanya boteeko omanya register
nomanya baani abalina akalaaca osobola obasirisa osobola obagula nobagamba muddeeyo kati guno omutima ogwogamba nti lwanira nsi yaffe wajjawo sente nga temuli organized ogwo gubakuba nemukola ki si buli sente nti zikola ekituufu fe twaleeta mabikke ng'alina essuuti emu nga yetumujja nga kayumba kaluuyi lumu netumukwatagana ne Ssebaana netufundira wali emuyenga netufuna emmotoka ng'emmotoka si yaffe naye nga temuli mafuta ya Ssebaggala share naye nga atuvuganya tumusiime eyali MD wa Uganda Railways ng'agabira wali ewa mulirwana wange Brigadier Jackson Bewe akasente n'amafuta ng'ababoda batugirayo amafuta agamu netutandikira okwo gebajja eri watumusiime okiraba ne tutuuka mu kkubo emmotoka neggwamu ne tugisindika ng'abamwagala kumbe tusindika nkalu nga mulaga obwagazi eriye n'asomba nayikonto ne tumuwangula akalulu ne bawunga era baatukuba amasasi nga tuli mu procession nga tebakikiriza ku sente ze basaasaanya era okutukuba amasasi ne gakwata abantu awo ebintu by'abantu ne babinyaga ne tukola ki ne ngenda kusiima ne ngamba batukubye amasasi bavudde wa mulirwana wange Beero bwe bakuledde nga nti gwona asulawa sirikale ba Beero bakuliize ba school koza ate nasengukirawo era nabagenda bankole kye bakola ki nabayitako nga bonna teri ayagala kunnyega naye nga tebankuteeko enkeera bonna baba bayoola yes nabatwala mu military naye mulirwana wange ne mugamba nti biri byawedde bya bufuzi tujja ngenda kugamba omukulu ayiseemu tukwatagane babateera babata egwo gwe mwoyo gwa politics era akalulu kange Beero teyakampa akasooka yampaabirako mwero si nti muvuma ku CBS mukola ntya ne ngamba chairman nti nze ogwo musango gwa sedition sigwa LC agwongereyo naye nze simuvuma ngweganyi nesijja guwoleza wa oyagala kayana ne mulirwana okunza namuyita ku graduation z'abaana teyajja nze yapita kujja ne ngenda ne batuwa wiiki 2 tugende tuwogere kati wiiki 2 wezaggwako waliwo abalala omu Beero nantumya ne ngenda n'omuntu nga nenze n'obutambi program gye baga nti namuvuma nga instead nali ngamba President Museveni nti omusajja omutuuza katebe olw'empalana gy'alina ne Jenosale muganda wo n'omuyita otya nti mulirwana ne muddamu n'ogwokubiri Museveni n'amuwa obwa Commander Reserve Force wa Buganda Region nga deputizing budget mwebazo oyo yafiira mu nnyini kati oyo ye mulirwana ogwaddako akalulu teyakakatwala akanga teyakatwala muki mu baafu yali mu line bwani bakamuwa n'agamba yali agenti wange polling station gwe yali muwala wange gamba taatawo siraje muwadde akalulu kati bano abamuli emabega tugoba bipinga ate gwe omuwadde nti oyo muwa kujjako Museveni olaba enkolagana eyo so bado gamba kalulu ka electoral college inete kateke bayanjawulo kaba kangu kakugula era waliwo omwami eyazaawo n'angamba njagala kuyingira bwe mupine nkole ntya nze nyamba abanaku naye mbayambira ku kasente katono abali mu bizibu oyali mu bizibu simanyi atali mu bizibu kati watemeddwa okusalawo obasobola okuwangula nga nze ninde mutegeera ate nsinze mulonzi mu constituency gyali ate era mu bintu byonna ne oba ng'olina ssente ng'oyagala business gyonna gy'oyagala okola oleeta ba expert namugambye teeka wano ssente tosobola kuwangula kifo kyonna mu Kampala liddako eyazze okwebuuza kwa mugambye bwoti tosobola nga nzikutte yazikuwadde osobola kugenda neweesimbawo kubwa kansala nanga nti onjoze liddako bwe yazze yakuwadde ssente ze consultation fee n'omuteeka mu nsawo bwe wamaze omuteeka mu nsawo nemugaa tosobola kuwangula bwe mupi mu kifo kyonna naye eddagala erikolanga genda ovuganye ku bwa Lord Councillor egindi nja kuyamba nkukwasaganye gundi ne gundi ojje bw'omala okuwangula esente zino zobadde ogenda okuyiwa mu kalulu kuba zibadde zisukka mu ekitone nnyo miliyoni 600 yadajjira ku tikiti ki wa PFF osobola ozikwata n'ogula ba kansala ne bakuwa akalulu k'obwa sipiika omaze ofuuka kansala naye sente zofuna awo nnyingi ko okusinga ne ZMP so kati okuyita mbadde nkuddamu kiri nti college nyangu kugula
college nyangu kugula kidandala ya bidandi ubamala okuwangula sebagala nempandika story mu observer nti Lukwago agenda kulonda kidandala ya Lord Mayor yansanga ku madala court nambuuza e story wajijewa konze nafunye sources zange mfu teyakoma ona kubira mukama wange mu observer siraja yalese byofuzi bya mabike mu politics ngamba ngenda kulonda omuntu gwe sirowooza nganako kama wange nampita ne mugamba sewoza nali ngenda byofuzi na designinga ate oyo sisobola muwalana kuba nine emisango mu court kyebazeze zimpolereza Segonda nani n'Abdalla Kiwanuka kati simuwalana n'ensosi zange zingamba zityo nagamba nti katulinde niwaite emyezi 2 nga talonda nibambuuza nimuga yamanyi nze sosi gye nafuna ya kidandala waba yakyusa yamanyi bwajja okulonda nalimu ku City Hall naleeta amanyi 2 kidandala ne Luyiga ono yali akiikirira Makerere University kuba speaker si kuba deputy mayor abeni eme bali basingamu obungi ne bayimuka ne baga nti tubadde tusaba tuweemu eddakiika 2 twegeyeemu tokomewo bwe bagenda okwegeyamu Luyiga bamukozesa memorandum n'aba NRM tujja kutuwagira tukuwa akalulu kidana nasigala mu bbanga nga talina gwakoze naye MOU bakomawo abeni abagamba sebo ebintu tubirabye n'etteeka ligamba oleeta omuntu erinnya limu wetuligana n'oleeta eddala tukusabodde mu oleeta erimu nga Sarah Kanyike personal assistant wa mukubi akama Luyiga akoze memorandum n'abani nizivaako yakitegeera atya Sarah Kanyike yategeera nizivaako personal assistant oli okumanya ekigenda mu maaso akakuukulu ako kagamba ki kati mu busungu nalonda kidanda naye nga tamujje ku ntobo yake ya mutima kati aba council ni bagano Lord Council ni bagano ku mwendo osinga n'amala emyezi yafuna yakasente n'abagula bamwendo osinga Lukwago n'agano musayini atenga ya mulonda Kasali ni bamugemerere n'ateekawo committee nge Frank agisabye tubanka tumwebaze ne jagundi mu buki mu office nga yadde petition Alani yalinye meza sewonyana agirese bagiganye agamba ogirese bukyali kati Alani gundi nga amaze okugula bali abatono yasobola okufuna obwa deputy ki era yadde teyayingira office uba musasula sente ze millions Lukwago n'abanyizize ebbanga gundi najja musisi namuganga enda zikuwa njagala kuwa mitwala milioni 3 naganze siza sajja kolera ki namuzza namutema namuzza ku 10 oba 17 ate kati nze boss ate kati gonsajira uzine ntono ngatamanyi nti oli bamu obuyinza n'okugereka ki omusala era omusala gwa bakansala ebisere gwali musavwa balodi kansala ku district ne ku division kakati Lukwago takyabanja sente ezo kyamuwira nga zibanja yazifuna netayinza kugamba ekikakasa tazifuna anti yazifuna tazazibanja waliwo n'ebitaano ofuna opono bye yali amukubira mu studio ya NBS ne bategeragana out of court kati sente mu Uganda etambula nga bwekola ki nga bweyagala kati bana abagenda mu kamyufu bagenda kusobola kusaasanya sente mu bumyufu mwenyala ngambe kono musajja mwamaliriza kiriziganyiza nawe ani ono ayaze kola consultation yakwadde sene n'omugato saa kuwangula yakiriziganyiza senga yawakanyiza yani ngambye ne yamaze nampa ne transport kati kyekugambye nti nze ne mu politics okolerayo gundi bangi bazze basatu ewange ne bagagwe sijja nakujjako consultation genda esente zo ziriyemu ebirala obagevuganya ku kiki kati Kyanjo bwe yajja nzimanyi ndudde mu politics Kyanjo bwe yajja emirundi ebiri ogwokusatu yampita mu ddiiro ly'omugenzi Katonda Musaasi nangamba njagala kuleeta mutabani wange ansikire konze kuki tikubwe mupi ne mugamba okoze ensobi babadde bakwagala olwa byokola tebajja kwagala olwa musikaawo omusika mutendeke ng'omujja kwero sifiri kansa ala muteeke ku 5 ajenga yezi nagamba ngawulidde naye nze nsazeewo okumuleeta lale gye baakuba bagikubawo ku barracks naliwo nga nze kulaba omusajja yaganya amagezi gange ng'eriko abantu tebawera
nibakubawo ebidongo basalirwa nakwata ekizindalo yali MC nagase aje soko joyanirize MP nengenda kazindalo nengati honawe okusanyisa okulaba naye size wano kulwa bya ofuzi nze wano nga munnamawere sina kigambo kye nsobola kwogera kuba baali baganya amagezi gange mabega era lale yafulopinga conclusion yegenda okugwa omwana yayingira ngamba yayingira parliament ate yayingira kati kye nkugamba nti nenga yajja mu kalulu yajja mu kalulu nowase bagala seya ne mugamba togendera ku linnya lyo terijja kukola ne Obama teyakolesa linnya lye Obama Junior yagenda ayita mu ki twalina bano eno Kenya tuze tufuna abazzeewo tufuna mukyala Clinton naye yajja neti yalina gye yayita n'afuuka ekyo kyali yadde nga Obama yamumala n'amumegga. Kati nga wali oyagala kuleeta mutabani wa Ssebaggala kuki ayimini muzukulu wa Ssebaggala ono gwe twali kugutwakolera story gwe bali batwaliganya ani yenna ayimini muzukulu wa Ssebaana nga wali yagamuleta ku bwa MP omuzukulu wa Ssebaana wanjawulo nnyo ku mutabani wa Kyanja jukira sikivangako enjawulo eri ludda wasiraje sikivanga akati sigenda muleetanga independent omwana oyo abadde mu bizibu ate tetumuleeta ku bw'omupiira okuba twagala tumuleeta lwakula twagala afune bargaining power mumuleeta ku bwa MP ku bwa kansala bwa MP Makindye East afune bargaining power omutabani omu bw'ati amugobaganya mu nju nga naye alina wasinziira wakiri ekitono nnyo nti abadde contestant oluddako tumuyiyize wekikola ki wekijja so naye kakati okuva lwenakuba ebintu ebyo abadde asirise sinafunayo nduula ate nze sinoonya misango asirise baali bamujja mu nju akyalimu baali bamumya emmere akyagifuna senga waliwo tabbu senga maama we ankubira naye namulekera balooya be Basaabu Muyizi bakenefika Kakande apya ni mukwano gwange nalukola yali angambye okumwoleza kuwere maama we nangamba bali nabo bakola pro bono service nenkita nze bwe nkutwalako ng'ogenda Ntebe ne nkusuula ekajjazi manya nti awo ne bw'otambula ojja kutuuka so sente egenda kuyitingana mu kamyufu wonna abayinza akaba mu sente KNRM kimanyi bulungi ne mu enupu wawiranga allegations nze banzijjako gundi ono Mukasabagali bamujjako simanyi bino ne biza okuba bituufu ne bitali bituufu ne mwene emiza okuba bituufu kuba sente z'enguzi tezibaako receipt era tewabaawo aliredde kuzoogera nti nazikoze oba zino zibagabira mu parliament ekikumi abantu bazikola ki bazeegaana omala kugenda kufuna Katonda nakuyamba n'ofuna n'ofuna banka gundi ye transaction mu banka eyo n'omanya nti kuliko 10 n'ogamba tebafuna 10 kino kyavuddewa so ekyo kyo naye nga omulamwa kuyitawo bangi bajja okuwangula mu bumyufu bajjenga ba independent ekibaleeta buweereza oba kweyagaliza kusembera ku lusuniya lwa Piraawo bakole ki olusuniya olusooka nti bo kati nga kino ekibiina kyoyogeddeko bakiyita Democratic Front Democratic mbadde Democratic ndowooza baba babwenkanya ekyo kigenda by the way Mukungwe gundi yafunye abavubuka mpuga naye kakati bw'aba yafunye ng'akyali mu zzaaliro nuupu tesobola kugamba nti mu myaka ena ebadde tesobola kuwamba Kampala wali headquarter y'ekitebe kyayo tegeeza yalagayizaamu erina we ya exactly mu coordination sigamba nti baali tebajja gikuba ne Kawempe baagikuba naye yalemerako nejjayo ki obuwanguzi bwali mu mamba ezaaliwo mu masasi agaaliwo mu kukuba okwaliwo ne mu nnyonyi mu bbanga wano tewabadde ekimu ku ebyo okuggyako ki ennyonyi nti woofunira tageti ebifo by'abavubuka badde basobola okubijjayo era abalwanyi bajjayo ebitono naye nga tebikonvinsinga nti ye pati erina vision okutwala president ng'awo akatono kaganye
era ndi mweraliikirivu ku wano nti senga tugenda mu migongo gy'abakalamoja kiyinza okuba bwe kiti ate akaluluka k'emugongo kazibu asinga okuba enkyakaali kituufu abasooka okugwawo ebibiri kati onasooka naga ngende ku layini kibandabe bw'alaba ennyimpi tagendayo ne bwe mukaddamu nalabye akalulu ka NRM ku NRM primary nga incumbent omuyaaye abayaaye be yateeka mu kitundu mu ghetto okumuwanguza kali akasooka beekozeemu ne bafunamu candidate ne bamukuba bagenda ku secondary wali ku St. General ne bagamba nti kati atali mu register n'agenda paka Kyaddondo ne bajja ne bagamba muleete register ne bamugoberawo nti ono omuyaaye akoze eki omuyaaye ayinza n'okumulyako sho naye nga ye yabaleeta so akalulu k'omugongo asinga okuba kerere ate abantu abakulu abategeera tebakagendamu kubabaga nti banandaba batya nga ndi wooguuni ne guuni nkolagana naye jukira bakulaba gwe kandidate baga totunula mabega naye nga abakulya bagaga layini yoli ewese ne mukazi wo mwali tumulabye kati oba muddayo mutya ne tunulaganako kano aka boxi tosobola kumanya akuwadde n'atakuwadde birigwa yalivuganya kuba meya nga azidde mu karavani y'abantu 14 nga oli mukyala we n'abaana ne bakampeyina twagenda okubala polling station nga alinawo kamu ng'abaana tebamuwadde kati akoyinza okubanyiigira kuba mulondedde wamu naye wano kana akalulu akajja pulezidenti agenda kuyita wagazi kikyotegeeza asanze entalo mu buli opposition party so President Museveni agenda kawangula ku margin ey'amaanyi tolaba kati DF bw'otunuulira abafunye ebifo ebisava beba historical ba DP ba historical ba DP bakasibante bamabike bamukaaku bahonayo mpuuga kati baleese ekintu nga kya Buganda sinalabayo poza ebifo bya wansi kati ebisava teriyo bantu bawagira tebagenda kunoonya kalulu kati akantu kawe bakataddaawo nga extension oyinza okugiyita extension ya NRM oyinza okugiyita Democratic Front kyoyagala kati mukana kalulu ka 2026 akajja ongambye President Museveni agenda kuyita ku musweta bano bonna byonna bye bakoze emyaka 5 nga bali mu opposition tewali n'ekimu kisobola kulabako kusobola kumunyenyamu ngawa ku ntebe ye kuba mweri wali waggulu ku ntebe tebasobola so eimu yaabwe abajja kuwa president tebasobola yemune yabajja kuba kwa parliament ali prepared okufiira ku muntu ku ntebe ali prepared okukabba ali prepared okukagula ali prepared okola amagye okukanga buli ekisoboka agenda ku radio bala PC baani ogenda okuba leero rale zijja kubaawo bayina n'okutwekesa ne bagamba nti muziteeke mu enclosed places bomu zisuse ezo zitandika butandisi incident za bomu ujja kuziraba nyingi nnyo kuba kati covid aganya okukwatayo tugenda kufuna ezo bomu trailers nabano babakwate twazirinako mu ebiseera ebyemabega nga zikuba ne mu Kampala mu paaka wakati naye baleeta omujeno yali tisijjeno ebiseera yali Kano nazivumba nga ali mu kitongole ekigiza zabula yes na zino zijja kubulawo after some time Kyagulanyi Mpuuga n'abalala bagala okujja kuba president eimu yaabwe efaanagana n'abagala okubaka bwa parliament kusembera ku lusaniya kyebagalira ddala tewaliiwo omuntu yekka ali serious ayagala oba president ye musibe ali mukomera Dr. Besigye aliredde okufa ng'abwagala ne Museveni aliredde omutta wakiri omutira mukomera nga amusibye paka NUP ina abasibe abasibwa ku byobufuzi nga bagala bwa president of course ani ngamba abasibwa olw'ebyobufuzi NUP ina solo candidate
kitufu ina solo candidate nenya ina solo candidate ina ba political prisoners babasibye olwa eyo eyokulwanira kirintu oli afuuke of course babasibye era mu nomination olese bakyala babasibe emyaka eno okoze ekyokulaba nga bateebwa baddemu mu kooti banamateeka ba NUP babaddeyo mu kooti bano bwe basooka okukwata tebavaayo balidi mutwe bakamukwata gumu ng'avaayo njawulo ki gyalina nabali kati strategy ki gyolina egenda okubajjayo nga bakongedde ekisaanyi ekirala eyinza okuba nga kusooka kuwangula wa president nga ne court martial eremye opposition okugirwanyisa opposition yafuluma parliament opposition yafuluma okosi kwe kulwanyisa koka bannayuganda ekizibu kye balina nti banyiiga mu biwagu leero ababoda bwe banyiiga basobola okwekalakasa teri abeegattako abantu batuvugana bubi bannabyabufuzi bwe banyiiga opposition nga mugende mukole eri enkuŋŋaana zaffe tutunda bintu bwe kituuka ku byabwe abagundi abasuubuzi nga nabo bagatugalewo amaduuka nga balaba gaffe tujja kutunda ekasaleseyo kiwago naye Sudan bwe yeekalakaasa ne batta abantu bajjangayo ne bafumba abamu ne bakomawo ng'agenda n'akyusa n'engoye n'akomawo ku luguudo ne bakomawo ne batuuka ekiseera puresha n'ekola ki n'egaana Kenya bwe beekalakaasa ku luto luli baba nakati beekalakaasa baseeyo 16 sofa naye bakyali ku nsonga yaabwe luli kyatuuka ne bayiwa cabinet namba wano okwekalakaasa kwe bagezaako bannayuganda kweka Kayunga riot ateeka kwali eri Bugundi Busoga senga kwali country wide senga Museveni yakyusaamu naye akimanyi talina teyagaasa asobola kumalako kuwanga ng'abantu banyiize olunyiiga olwawamu olaba ne Kayunga yali eganye ne baleeta abawana amagye bombo baganye ab'embuya baganye ne babajjeeyo Sejusa senga teyajja kintu kyali kiganye ne Sejusa aga nti senga nalina gwe nkikwasa nali nikiteekayo tewali organized leaders abaali bakulembedde ekintu ekyo tekyalina baorganizer kyali kintu ng'abantu kyakwata bukwasi bwe radio ne zinyiiga abantu ne banyiiga ffe twali kusimba tamanyi n'atugamba nti poliisi etuuse ku Kira road mwe mumanyi we munadda babanonya muli mu kwogera kukwekalakasa kwekayunga kibazo n'ateekako akayimba ne tufuluma n'emmotoka twazirekawo ne tugenda ne boda paka naggulu eyo wa mukwano gwa kibazo ne tubeerayo omu ku ffe n'asindika akagundi nambooze bamukubye n'okufa alabika afudde tugenda okudda mu kibuga ng'abantu bambuuza yagala nambooze ogawulire wama afudde kakati pokopoko oyo radio katwe nga yakola buli lwoziyiza emikutu gino egirala ofuna amawulire ng'omuntu okugaana abantu okuseka nga ekirasesa tekivuddeewo kati ntuuka ku mini price omusajja yaleeta peva agikuba omujaasi alina emmundu omujaasi akyukira nze nsonga ku musajja n'amugoba taba kumulaba nali siwona kati tewaliwo organization abantu ne batuuka okutema kolansi ennateete nga balinga batema ebikata bya lumode nga poliisi bagyokyeza senga baaliko aduumira senga olugero olulala era President Museveni alirako nti ffe tunyiiga butundu abasomesa banyiiga aba sciences naye olaba nekyabasomesa nti aba arts banyiiga aba sciences ne basigala mu kiraasi nga basomesa ate n'aba art tebanyiize bonna abamu bajja ne basomesa yes kubanga bw'olaba abantu ebibanyiiza weebiri naye babitwala buli omu ku lulwe personal level bw'ogamba nti abamawulire tebatusasula n'onyiiga nga bala bagende bakola poliisi etukubye tugiwe gundi ng'oyaga nti ate nze saalese eyo mmere waka kati emmere ya leero yegenda otusiba mu koligwe ekyokubiri tetumanyi ffenna tuli nsuwa enseenene zisaanikiddwa mu cupa naye twerumira muli bwe bakwata semugundi
bakwata Besigye nga Nandala akuba gudi nga kati bakwata Mpuuga nga Bobby aganti bakwata Bobby nga Mpuuga aganti ekyo kikusaanidde fe tugenda mu maaso na struggle bwekituuka ku pate zonna DP bagenda mu kooti bano baga nti abo badobonkana dda naye nga tuli ekizibu balina kimu balina omulabe omu amulaba nga mbuzi gyogenda okwebikwata amulaba nga ngo kati gwe amulaba ng'engo bwoba nga ngango osooka n'osemberayo omanye obukambwe bwayo omanye obukambwe bwayo kati awo we tuli titwafuna enga eriko n'omwana kati ate abamu tebagirabanga omwana bwaga nti nkwate yaani yateekawo basale ogenda ku ssomero n'osoma mu basement n'osooka oyiga oluwala olunankoleze nafuna basale baziwa abaana basomero sebo tosagiramu eyo nsonga Siraaji wali omukulu yatugamba nti omusajja tumuyigiriza lunankoleze si basale ate ku bwereere edi mutwe yasasula school fees teyafuna transport nemutwala mu kooti basale kuliko transport kuliko feeding naye olina okuba nga oyiga bw'otayiga bakukuba obukongovule n'emikono n'otuuka n'oga nti sigiwulira mugitemeko awo we tulaga ku ssomero ly'obwereere ery'olunanzi nafunye omunankola omukazi tandise okuluwulira ayiga Uganda nenjogera olunankola nga tuwuliziganya koko embwa eno lwaki ompita embwa nga nti mbadde kuga nti mbadde ngamba gwe kati awo we tuli ate si kyokka namufunye Katonda atugamba muwasa abakazi lwa bulungi bwabwe lwa ddiini yaabwe lwa busiraamu namugye mu Sharon n'afuuka Shadia eyo qualification nze nali nti abanankole nga sirina yadde enkoko kasozi yampayo ente emu mu bulamu bwange kati nente 13 lwa munankolo yalala nsiiye nga abasawo bagamba bw'atatuuka wa Siraaji takola ki ko taata n'ebintu bibi tomulabangako oyo mbadde simulabanga yona abula buli kaseera oyo yennyini stiriye muri bubi ate nze musawo nzekka wa stiriya ne Kampala Nairobi bamugoba ne balifalinga ku nze bwana atuuke wange ng'awone yatuke Nairobi kati omusawo nagamba muhozi baba yagala kunjigiriza gundi ajja kuntanga ku stage evudde mu nasale yalwo Siraaji osesa siko sesa nkubula embeera bwejja nibamugaa muzze yali n'omujjanja bali Uganda ali omu yes kati istiri abasawo tebagimanyi bamutwala nga azirisa avaamu n'omusani wakati mutwale mulago mutwale nibamugenda twale ntebe naga namutwale bombo bamutwale eyo lyayo bombo liriyo mu Arua tino instiria bo abamanyi ekyokola bakikola ki naye nga solution yokka kumutuusa wange kyogamba abalwadde gye bali abalwala instiria batono naye nga kati nina babiri n'omusoga n'oyo kikigoba waki Siraaji keya oyina keya ate baga basajja bakadde kadde nga muti mubana keya ate ebizibu bingi fe tusinga twalabadde obubuuka kakati ebizibu oba yo yatamanyi kusala luguudo abeera mu motoka buli kaseera wasalira oluguudo bamutomera azaalibwa wano nti bakamutomera emirundi mingi naye kati aliko omusawo alina omutuuse wanga tuli ku electoral commission eri ku Nikani Resort wewandika ku Nikani Resort n'oŋŋamba ngenda kuwa mukyala wange obambi omugenzi eyampoowa yafudde era bamuwa omuko miliyoni 2 okumumpoowa nange nemuwa mahale ate batuwa wabiri nemujjawe ne bamuwa ente 2 ne bampa ente emu ne bagenze bazongerako buli nemujjawe bawo abakazi babiri onaku lungi ate tekikkirizibwa mu Busiraamu ne nabbi yagendako ku mbaga y'ababiri katwaki tomujjayo n'omuleeta bamala akabaga nabbi n'agamba bwe mugenda ku mbaga bamala okulya muviire abafumbo ko omusajja nti kakati nze mpasiza ababiri nsookewa n'agamba sooka ewembeerera bweba kweri omuto bw'aba mbeerera sulayo ennaku 7 olyokogaba ebisaanyi bw'ataba nnaku 3 kati ekyo nkimanyi era nkikola naye ono yali mbeerera ye ate abuuza Siraaji tuveeyo eyo
in fact ne Wampuga nduza tuveyo kubanga ekitu kyabo kirabamu mulamwa gonna tebatongoza Mpuga ali ku mulamwa gutuka ku Lusuniya bwa yepampali kanga president general nti ajja kuba president ako kafu tasobola bwajja kuba MP awajja kuwangulawo afuneyo n'abantu nga bana batano bambwate kama bikoze bitya oyo obo yingide mu iPod bulungi obo yingide mu Manfire Pay obo yingide mu abajja okulaba ebibiina abazungu sobola okubalaba naku zino oyo sekretary general abadde China manyi kye yajeeyo ate mulungi nnyo mu kulobinga bamuwaliza ebiseera ebyo nti gw'olina vuga motoka nene ne lubowa ne mukaako aga nti nze nakola strategy sente zibadde zivuye bweru ezimu nga ziyita mu Nuupu kati nange secretary general wa DF bw'aba alobinga ayitaawo ate alina mukulu gw'atasobola kutomera mu ggwanga muno batubaki tebakozesa kibiina ky'amabikki ekyaki ekibiina kye bakireseewo tebakisanguddewo akirinako obuyinza ali omu kati secretary general wakyo Henry Lubowa oba oyagala kyonna ekifa ku SDP Lubowa naye tebagenda ne bafuna simanya Green Partisan Party ne bagikyusa ne balekawo ekyawo nga ne Bwanika naye ayina ekibiina ky'ebyobufuzi anti bamanyi ekiseera kyonna buli muntu ajja kuddayo mu kasiisira ke diri yonna bwegwa buli muntu alina gyadda Obedi alinawo yajadda ate alina wadda ye president naye kati alina okupanga mpolampola awandise ekikye mu kutu kyonna naye kyakisobola okiwamba kyonna kuba waliwo okutegeeragana okwatuukibwako era ono bamwanondeze ne CDP sife twagitandi yali ya Nabira era uba giguza Professor Bukenya nengenda noonyereza mu Electoral Commission mukulu omu n'aŋŋamba nti tefaayo bagitunza obusente butono miliyoni 4 naye ezo zaamufa kuba bamala ne bagimuggyako n'agula eya Jene yafa nayo n'agimuggyako olwo naye ng'anoonya survival n'atandisa okwambala enkofiira efaanana ya president amanyi nti naye Museveni we yamulaba n'amugamba kale katoomi ne bagiteekako omusolo ogwa revenue ogwa n'aga nti nzizeeyo kati bamukomyawo ye mu w'amagezi wa environment ne Kazambi Museveni asobola n'okwavuwaza kyaliwe n'akukomyawo ng'olina kumusaba nakomyawo ng'olina mufukamira Kayihura bw'ayita mu bino ebya Nixon ne Minana ajja kumuzza awantu amuteekewo ate nga tajja kugaana Bidandisa ali we yeesimbawoko naye n'agamba president nga teyasooka tugamba nti alina kayeekoleddewo awo ono atandika naye okugamba nti nange nsobola kiwatule tebagikuba omusolo kati interview gye basembye omugaana nti senga Katonda akikuwa n'owangula obwa president enfugayo eba etya nze nga Museveni waali bumukwasa Museveni akuteekaawo n'akuvundizaawo n'abaana be n'abalabirira kati Bidandi abaana ajja kubalabirira senga Katonda amuyamba amujja mu nsi aba Kintu Musoke nga bwe balabirira aba Kivedinda yakolako wano n'anywa amafuta investigation zalaga nti yanywa amafuta mu tractor emu ng'anywedde diesel n'akomawo ng'enywa petrol 12,000 ati ye statement ye gwoba omanyi tekisoboka ye yakikola ate mu nsi muli kintu kikola ki bwe kisoboka amabaati okuva mu bbanga ne kigwa ewa Kasajja tegagwa nange nazuukuka bwe nti nga gagudde nga naye abasirikale ku gate kwe balina